Aliwa. Manager Sakulu. Manager Sakulu. Name the camera just said Kayaka and Fara. You are in as we speak. Thank you. Ayati Madina. You should not lose the confidence. We love you, we still support you, keep coming. The second thing, nani ila kwa mtwala tano. Wow. Thank you, Mr. President. Kandi tuyanza kandi techike chinala sicho. If you want to listen to this, bring money.
Bring the money. Sylvia, bring the money. Success. Oyagala uli la kaima kwa mwana wange mwala. Bring the money. Bring the money. Success, let us say. Martin, what you already say? Oyagala uli la kaima, bring the money. I know Malala Innocent said, this very generation and the coming generation. You know what I mean? If you really appreciate good music, I want you to listen and support my sister Stella Kayaba. Stella na iya mudeka walaku na jana ya wagira kukubele kukalo. So thank you so much. Bani sumula.
musoke mukubire Sengana tume mugalolize. This is our Sengana, very big artist. So Sengana katona yimbo na ina chayogera nenu. At the president. Kumanyi event tujirina ebyuma tubina byonna. Zimbadde jala kusala okubera promoter wono kayako. Era nze njagala kolekane n'ono tutegekeyo ekivulu atopaddeko n'ekikumi nga sente zenteekamu zange osolozo nzirize ofune ebyuma tubiina onamanyi webiri munamuwagira tampa na 10 etampa kakati tugenda ku ebivulu bina asoloze takuddiza kati tulina okuyamba abalala ejja kuba ebipande sebo ngenda mukubira ebipande nzagenda kukola ebivulu bibiri naye nga njagala oyambeko Madina zesagala njagala kimu kuŋŋamba twagala miliyoni 2 okola ekivulu ky'e Kampala, miliyoni 2 okola eky'e Masaka naye nze esanga ozizza tonzizza na magoba bwekikusala mansaliddwa bwekikusala mba nkoze eki katoli muganda wange akuwadde ebipande tugenda kukola akalango ka mota Success Motors wengula emmotoka n'abalala aba Skype n'abalala tusobole okuyamba abantu abaki kati nsaba mukolegane ne Kenzo nze zange nze nteekamu tugenda kukola event tukole ekyo nawe oveeyo mbazo ziyamba njagala oyambe Madina n'abasimbalandi baabo bapromoters abasobola n'omulala wuuyo Simbalandi kwoli kati ndoza abapromota babiri naye nze njagala tuyambe eno Kenzo ekirooto kye kikole ki abayimbi ze siri muyimbi nyambye nnyo abayimbi bangi okuvaayo n'ababalooza nti baagwa Kenzo webale nnyo webalire ddala okutta ebiseera bye ebyokufuna ebiteeka mu bayimbi bale mukubireko Kenzo ekyawebali kuwasa ninako kino kikulu bana mukubire Kenzo mungala yasazeewo n'awasa Kenzo yawasizza naye wakimuddusa wala nebbinga wala bana be Kampala wabaleseewo tebya beeyi biva kumpi Kenzo mukono gwange nnyo ate era njagala kwebaza mwenna abasobola okuwagira wano nabe bapromota abateekawo wano naye naffe katujja tuyambeko bano basobola okukola ki okujja webale nnyo nambalirwa webale nnyo okuyamba abayimbi boyambye n'abantu nambalira oyo muntu w'amaanyi jangu nambala jangu nkuwa ntasa ndabye wano abaana nga buli tujja abaana bano babeera mu vibe jangu mbuyambeko Kenzo kusema nambala tukole project yetu jangu ono mukazi mugagga njagala tukolera abaana bano enkofiira 10 ne t-shirt 10 onosobola kusupportinga ki nze bisigadde nkisapooti tubakolera enkofiira 10 nga watuula bano baba bazambadde tubakolere ne t-shirt 10 onosobola ki kama wanga ate kasitoyogera nze ndiwo okujjukiza nze kaninde kyonoyogera gwe tunatambulira kasale president kati nze nja kukola bwenti Kenzo bw'anaamala otuwa budget y'enkofiira 10 nze ndwala 50 n'ennambala 50 bwe ziba miliyoni 15 wa 5 sponsored by nambala nze nkuyambako byakuba oli mulungi so Kenzo I pledge ekyasiriwo kimanyi ku Lwokutaano nja kuwa miliyoni 4.5 tutandikireko tukolere abawala bano uniform Zairo nja kujja ku ofisi ku Lwokutaano njagala ojjeko noli njagala ku Zairo nono oli chairman wammwe
muli bafumu tulidde obudde bw'abantu naye nga twagala bambi bano abaana nabo babeeko ne uniform so nja kwayo kuzairo you remind me when you come with that woman wetawa milioni 2 nawe tyozinoni mwebali ddala kale tweyanze nnyo tweyanze RDC tweyanze nnyo Ameria